Webale nnyo webalire ddala muganda wange Sekayira John. Awo nkoze bulungi. Ekyamazima nebaza namugereka akyatutengejjeza obulamu okukira akabula akatemba ku mmere oba enjabaabo. Mu butuufu kino nina kukyebaliza kubanga bannaffe abamu baasiseemu ddensikwa bajjeewo akabega lukoda ke yajja mu balubu. Nze munnabusiro ndi munnabyabuwangwa era muntegeera nnyo ku nsonga y'obuwangwa bwaffe n'olulimi okulutabaalira. Kakati nno ensonga gye twogerako olwaleero kwe kubongoota. Gye buvuddeko maaso moogi nga era erinnya bwe mulimanya amakulu gaalyo. Maaso moogi Kabaka amaaso ge galengera wala ate moogi nnyo galaba buli kimu. Yakozesa ekigambo ekyo n'agamba Abaganda nti temubongoota. Abavubuka temubongoota. Wakijjamu amakulu okubongoota okimanyi? Omanyi abamu temufumiitiriza. Naye olwaleero nsisinkanye basajja ba Kabaka ate bali mu lusozi abataka. Nsisinkanye abataka si basajja ba Kabaka abataka. Nsisinkanye abataka kubanga bano batabaazi mbasanze mu lusozi. N'olwekyo ngoberera tugende tusinkane ogenda kutegeera ekigambo amakulu gaakyo okubongoota. Ngoberera banange muri mutya yono bukunja tusanyuse nnyo okuba nti tutuuse mu bukunja. Wekiba nti nno buno bukunja kukunja twalinga tukitegeera butegeeza abamu mu masaza g'eri naye benzize mpitaayitamu eyo bantegezezza amakulu g'okukunja neneewuunya. Ebintu bye mumanyi bingi nnyo era Buganda yandibadde yeekwata nnyo ku bakunja olw'okuzuula n'okufumitiza n'okumanya amakulu g'ebigambo n'okutegeera ebintu eby'ensonga. Obubaka obumu bujja ne tetumanya. Ssaabasajja yakozesa ekigambo okubongoota. Engeri gyandi mutabaazi sijja na kutuula. Njagala nnyo bano zino nkiiko ndi ku bunkenke naye sinze nze kali ku bunkenke. N'abantu abatulaba bonna eri bali ku bunkenke tebamanyi baagala kumanya Kabaka yali ategeeza ki mu kigambo okubongoota. Tebakimanyi. Mututaase mutuggyemu ekkoligo mutunyonnyola ekigambo okubongoota. Kabaka nga mwe abafuna obubaka abakirwako obubaka okubongoota kiki? Okubongoota tuyinza twebaza beene yasiima. Okusiima kwe kwa muwendo. Ffe tuli batabaazi. Ab'empindi tuli batabaazi. Tulina obulangira obwo bw'obutabaazi. Kakati Kabaka wagaba olutabaalo. Tulinda ani alukulembedde. Tumulinda. Akulidde abataka. Ali ludda wa. Kati bw'atavaayo nga tumanya nti abongoota. Kabaka agabye entabaalo eziwerako. Naye era tulinda. Kubanga oli maaso moogi matumpago magulu nyondo tuwe salambwa yatuwa n'erinnya eryo tulituuma effumu lizanyira mu bwengula Serwati kalwataka nandatungibwa salambwa taddwamu tomala gadda mu bigambo bye bw'aba agabye olutabaalo luteeka okubaako omugabe alukulembeddemu. Abataka ye balina okuyungula omugabe namugamba ggwe tambula. Era naffe tubale tukyewuunya bukyagamba okubongoota. Tunalaba mugabe w'okubongoota aliwa. Akono kakulu ako kakulu kati oba oli awo n'omugabe tamanyi kigambo okubongoota kye yali ategeeza. Okubongoota kubanga nze okubongoota ku Luganda lwe mmanyi olutono omanyi Oluganda teruggwaayo. Okubongoota ndowooza muntu ng'abadde atuddeko awo tubone tutandikawo kumukwata yawo munyumya n'atandika n'okutemamu ebisiki awo. Gundi atandise okubongoota nga tanneebakira ddala naye nga ali mu kiseera ekyo tulo tumugoya. Kakati gwe byonnyonnyola okutema ebisiki mwana omuto atema ebisiki. Ate omuntu omukulu asumagira bw'ayitirira ng'atudde mu banne aba asumagiza. Aliko entonyekeze z'okutwala ebya banne nga tebeetegese. Naye okubongoota kitegeeza omuntu okutongojjera mu birowoozo nga bali mu nsonga ezitegeerekeka n'atammula n'abeera awo mwogera mukwanya bintu eby'amakulu. Oli ng'ali awo atongojjera aliwo kiwuulowuulo waali naye taliiwo atuuka wali nga bamubuuza
kugamba awazimuka w'obongoota oba ojja tuuka ekiseera owazimukire mu bintu ebyamakulu. Okuwazimuka ate kwe kuki? Kwe kutya. Okuwazimuka okubanga ali mu binzenze by'okubeerako ebizimuzimu. Kugamba okwekuwazimuka. Kugamba nga oyitabirawo ekiteetaagisiza ate ne by'oyitaba tebitegeerekeka. N'oba nga okkiriza kugamba ngo ate olwo olugendo nalwo luwanvu kubanga okuwazimuka kutandikira mu bugulike. Omanye okubongoota busobe. Okubongoota busobe. Omuntu okutuuka okubeera mu nsonga enkulu nga zikukwatako n'obeeraawo ng'otongojjera ng'otaŋŋaaliriza totegeera ne bakubuuza oba tiba busobawo. Omutabaazi kitegeeza n'abamu babongootera mu paalamenti. Anti bamusirika ku nsonga enkulu za ggwanga ali eri ensonga ezimukwatako obutereevu zavunaanyizibwako alinda kuwamira bitole bya awoza tebinkwatako abaali awo ng'alina ye yamanyi nti ejja kutuula awo oba nali ekitole ky'emmere ewuguwedi baba baamugulika kaliko okozesezza ng'obwongo baamugulika obwongo bwe okufumiitiriza nga okufumiitiriza kwe kwamunguuba ku nsonga ezimukwatako ez'essimba. Kakati omuntu oyo agendera mu binzenze ebyo eby'obugulike atuuka ekiseera n'abongootera wekiteetaagisa. Era kwe kuvaako entonyekeze okubongoota ate oli ayinza n'abanga gwe wagambye asumagira n'asumagiza kugamba ye ng'alinze kuwakula byatakoleredde. Okubongoota kunene kugazi kubanga nze ndabye engeri emiteeko gy'okozeseza okunnyonnyola okubongoota nga kigazi nnyo. Oli bw'abazze so Kabaka yakifunza bw'ati abamu tebaategeera. Nze nsuubira baategeera erya Kabaka lyategeera. Baali tebaategeera nze simanyi oba nibawolereza buwolereza kubanga bw'oŋŋamba nti okuva lwe yakyogera yakyogera mu gwa 7 ogwakasambula ng'asatululu eddaazi lino naye kati tubala amazooba guno si gwa mutunda ate we yali agenda alambika Kabaka mu bulambikemu bw'okuwugira obaye kakati okubongoota abantu bawakatidde emizoobe gy'emize. Okuwakatira emizoobe gy'emize gikuleetera obusobe. Tosibye nnyo obusobe obwo kawanvu nnyo kagenze nnyo kagenda mu dakiika 8 katusiibulirawo wekaba nga akadde ko kaganye kagamba nti temujja kusukkawo kale tetujja naffe kuwaadiima ng'entula geyita ku lwola kasita ekigambo kubongoota mukitegedde temwebuzaabuza abaganda bannange muzuukuke mukijjeemu amakulu avunaanyizibwa ku nsonga bw'abaawo nga omutabaazi watutegeezezza ffe tuliina omugabe talabika bbanga lyonna atugambye gwa 7 gwa 8 gwa 9 guguno nagwo guggwako akati kubongoota kiraka kukyaliwo kubongoota katukomewo n'ekitundu ekyokubiri